Ketwabagamba nti ffe wetuliira nga kasaba kirabi. They felt our presence. They are feeling our presence. Yeah, wetuli ndongo ebinyanya era twongera kulisaayo bannaffe betwabadde nabo wano wammanga ku Jogis Easter Monday. So twabadde kati then tugenda kyengera ku summit ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokutaano. Era Bukedde TV byonna ejja bibalaga wano. Okay. Naye kirungo ki kye mwateeka mu binyanyanyanya kibyagaza abantu? Kye twateeka mu binyanyanyanya kyekyo Bukedde TV kye yakola. Bukedde TV bwe yatuula eyo ne ya script ya programs ez'enjawulo nereeta abantu nga baati babirabangako kyovola abagiraba. So this is the same thing that we did. Era naffe ne tuleeta abantu bali batawulirangako. So people embraced it. We are now moving. Mwinayo ku badijja abakuba enkokola because mwabajjawo. Kati ffe ne woba oli mukubi wa nkokolo noonya ne wolutukubira ne wabula. Kubanga ebyaffe bitukola tulina bubezi kati baana bato bagenze bajja betugenda tu inspiring ne bajja ku mujiji gwaffe. Ate abo tebasobola tukuba nkokola kubanga we are the masters in this. Okay. Ffe ba mastermind ba kino. Okay. Okuva emajja mu Ndonge ne ebyanyanyi bali okuva emajja mu Kampala bizibu ki bye mwakasanga? Bingi naye nga bwomanyi ekimu ku bizibu bye tulina nti already tuwugira mu nnyanja y'emu n'abayimbi n'ebirala ebiranze bya promoters be bamu abatubuukinga be babuukinga abayimbi kati bifunamu challenges omaliriza abayimbi abamu obafiiriddwa nga tebakyali mikwano gyo mu ngeri emu oba endala abamu si bonna naye abamu. So bwe challenges obwo butintini negative oluusi era ogenda okulaba nga olina kusigala ng'otambula bwetyo kubanga ate munnange omuyimbi bw'ona ogamba nti odduko biveemu tojja mukubira omusabe y'emiliyoni agikuwa eya buli lunaku oba 2 oba 3. So tumaliriza ffenna tulina kufuna kukkiriza nti eno field mwe tuli nnyanja engazi buli omu asobola okuwugira ng'amazzi gamumala. Okay. Twogere ennaku z'omwezi nga 10. Kyanjawulo ki kyogenda ku luno tuleetera? Biba byanjawulo bingi nnyo because oba obadde ogoberera bitera kuba byanjawulo. Tulinayo empaka z'aba DJs. Empaka z'aba DJs ezo tuzikola nga ekigendererwa kya kwongera kulaba nga bambi abaana abo kubanga ebintu ebyo tukubirako controllers ezo tukubirako laptop ezo tubeera nazo goyinza okubanga ziri wano olaba ziri wano ziringanga binyeebwa mpitirivu naye omwana oyo emulemerera okugula. And I tell you what, ne ba DJs abakulu be mutya be muwulira abamu si bonna naye abamu bamaanyi ng'alina erinnya naye nga talina equipment talina bikozesebwa mu mulimo. So abamu beyazika bweyazisi. So kati ffe Katonda baba tuyambye, we use our brand to reach out to our clients ne tubajjako ebintu ebyo ne tubitwala mu show ne tubigabira abaana ne tubanga naffe tutaddeko ettoffaali wano na wali mu ngeri eyo. So ebintu ebyo tubadde tubikola ebbanga lyonna nga tubibawa. So mu ndongo y'ekyengera gye tubikolerera gye tugenda okubikolera then tulinayo n'obudde bwe tugenda okunyumyamu n'abaana abo. Oluusi batumisinga bakoma tuwulira ku radio kutulaba ku TV kati nga wano ku Bukedde naye oluusi tebafunamu nnyo kadde kamala nga tunyumya nabo tugenda kusiibawo olunaku lulamba nga tunyumyamuko twogeremuko nabo ku bibatwala mu maaso era this time around tubayita bajje ng'obudde bukyali. Then bwe tumaliriza empaka z'aba DJ tugenda kubeerayo tulabe emipiira gya Premier League bingi tegenda kuba Saturday fixtures gye ziri TV zijja kubeerawo ne ba clients ab'amaanyi bonna tulina bongera bo bimanyi. Tulina amakampuni gonna okuva ku ge batamanyi okutuukira ddala ku ge batyanga ga MTN gonna tulinago. Okay. Ndongo y'ebinyanyi ogirabye? Njirabye. Mutuwe kati. Akati yeffe kati mpozi ogendere ddala nange. Akati yeffe kati titulina nnyo the science mulala kyetoloddeko naye ndowooza the only thing that matters is how we do what we do. Yeah. Okay, mbaze okimanyi nti mmwe mu kubasoko abadijja basoko otegeka concert mu bisaawe. Kwa abadijja asinga bategekanga mu mabaala nafuna abantu bakana. Siffe bamu kubasooka. Ffe twasookera ddala. And on top of that nga tukuposta tikuliko muyimbi. Kino kyo kirala kyanjawulo. Akuposta tikuliko yadde omuyimbi gwe bayita how are you. Naye abantu ne bajja n'obasanga mu mulyango beesindika baagala kuyingira. Ekyo no tukikoze for some good time and we are so thankful to the Almighty, to our fans, ne abantu media houses kati nga Bukedde TV ne media houses zonna kati gye tukolera nze ku CBS. Bannange we are so thankful nti platform bagituwa n'endooza naffe ne twekwata bulungi. Okay, ng'otumaliriza obugambo bw'oli bafanizi bo ddala ababooda. Ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogwokutaano mujje tulina sound 5
tulina Wajjayu Sounds Airty Pro System, tulina Caritas Events, tulina K2 Events, tulina Homeland Events, tulina E-Sounds. Ezo natugenda zisiba nga zisounding ekintu eki. Kadolio ko olire ndongo yebinyanya gwe. Kati wano badde oli mukutegeka byogenda kulaga bantu. Kati wano bingi nnyo byedi mukutegekera abantu baffe. Ate kirungi nti Stream Live Avenue yetegese. Ye mutegese ate kati oba okimanyi bwe betegese ate byonna yebikolako.